mu ggwanga erya Isirayiri okutya kweyongedde ne mu kyondo kya Buwarabu okutwaliza awamu okutya weekuli kungi nnyo nnyini kitalo. Ku lunaku olw'Essande bwe lwabadde lukya abasajja ba Hezbollah nga kino kibinja ky'abalwanyi abasinziira mu ggwanga erya Lebanon kakati okwo kwogatta nti bawagirwa ggwanga lya Iran nga bano bwe bali mu kubbinkana n'eggwanga lya Isirayiri n'abo bonna abawagira Isirayiri ate bano oboolyawo ne beegattibwako abawalana Isirayiri. Olunaku olw'eggulo nga bukya bano baakoze obulumbaganyi bwabadde bwa mirundi ebiri. Isirayiri yalumbye abasajja bano nga esinziira oba nga ewerekereza ebikompola mu nsi yaabwe e Lebanon nabo ne baanukula. Awo ne wabaawo ebyayonoonese n'okutya okungi. Okuva olwo n'okutuuka olwaleero buli ekivugaavugamu abaliwo balowooza nti oba abasajja bano ku njuyi zombi enteekateeka yakuddamu n'okutandika olutalo. Kati ebyo byonna bitadde ensi yonna ku bunkenke era naffe wano toyinza gaa nti mirembe giradde. Kubanga kankubuulire ekigenda naawe okwongera okukutiisatiisa kwe kuba nti amakampuni ag'ennyonyi ag'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo era gasazeewo obutaddamu kubuusa nnyonyi zaago kuzitwala munda mu ggwanga erya Isirayiri, si mu kyondo kya Buwarabu wabula mu ggwanga erya Isirayiri, kubanga gataddewo endowooza nti kirabika emirembe tegiriiyo. N'olw'ensonga eyo kabasooke balinnyemuko ku kigere ekyawakati olwo nno ebinaddirira banaabimanyanga naye waakiri basiriisizzaamu. So nno ebintu byatandise nga bya ngeri yakusaagamu. Eggwanga erya Isirayiri lye lyasoose ne libuulira ennyonyi amakampuni g'ennyonyi nti abange mugira mulaazizzaamuko, temuddamu kubuusa nnyonyi zammwe kuzitambuza kuzitwala mu mawanga malala, mugira mulinzeeko okutuusa ng'ekiragiro kizze olwo nno tulyoke tulabe ebineeyongerera awo. Munnange bo baabadde bateekateeka nga n'amakampuni g'ennyonyi ag'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo nago gateekateeka era we bukeeredde olwaleero budde nti amakampuni gagambye ennyonyi zaago tezigeza ne zibuuka olw'obunkenke obulabika okuba nga buyinza okubaawo essaawa yonna oba okweyongera. Kandi naga nti mugira musse ku bigere, mugira mulinzeeko bwe tulindirira ekiddirira. Obulumbaganyi obwabaddewo olunaku lw'eggulo si kulwa nga buddamu ne bututwaliramu naffe ba saalumanya nga kwotadde ne bannalumanya abayinza okugendera mu mbeera eno. Kakati Isirayiri alaajanidde Amerika. Netanyahu ali mu kubuulira abakulu mu ggwanga erya Amerika nti be bamanyidde bulijjo okumuyiirawo omubiri era akaseera ke kano bandibadde bazze okutaasa embeera, kubanga ekituufu bwe kiba nga kyakugenda mu maaso nga teri nnyonyi egenda kulinnya mu ggwanga lya Isirayiri ne bwe zinaaba ennaku nga si nnyingi nnyo era ebyenfuna munda mu ggwanga erya Isirayiri mwattu bitokomoka ng'entunga eyiika. Kakati kwe kumubuulira aveeyo Amerika ono bulijjo amanyidde okuyiirawo Isirayiri omubiri ne ku mulundi guno abeere kumpi awo nga busungu, abe ng'ateekawo embeera ekkirizisa amakampuni g'ennyonyi okuva wonna gye beediimidde babalowoozese oba babategeeze nti embeera esoboka, ffe weetuli era tujja kusobola okutaatira embeera yonna enaabaawo ne mutafuna kabi. Kubanga omulunya mpuliriza newankubadde ebigenda mu maaso waliwo abatabyagala. Olutalo embeera nga bweri mu Isirayiri tennaba kussa nteekateeka zaayo tennazikkakkanya ez'okulwanira si
mu Lebanon wokka naye ne mu kyondo kya Buwarabu eno okutwaliza wamu mu lwannanda lw'e Gaza ewaava akabaate naye Amerika yo etambula nabo newankubadde nga abalala bangi babazira naye Amerika ekyatambula nabo era Isirayiri nga bwekoowola Amerika okumuga nti sebo tuyambe tubeererewo yuwawo omubiri ekoowodde amawanga agagiriraanye eno mu kyondo kya Buwarabu era banywanyi be manyisa jjabbi biba ne banywanyi baalyo sebo kakati abuulidde ku musajja Misiri Egypt n'abulira ene Yorodani nakati abange nammwe mulage ensi nti emirembe weegiri mutuyirewo omubiri mugire ensi mugitegeeze nti tewali bulabe Isirayiri tezindwa nakati ng'ate yazindiddwa gye buvuddeko emabega katono era ennaku zino zonna bagizinduukiriza bava ne mugizinda ne bagizinduukiriza kakati ogamba otya nti eyinza nga tewali buzibu naye katulindirire embeera emala okuyitawo emala okutereera tulyoke tulabe ebigambo nga bwe binaabeera omulunya mpuliriza naboono ayinza okwolekera ebyenfuna ebyeggwanga lya Isirayiri wetwogerera bino akabaate katandise eggulo nkakubuulidde kyokka abasajja bana aba Hezbollah olw'okuba nti ensonga nnyingi ze beesasuza olunaku lw'eggulu bagambye nti babadde beesasuza ku musajja waabwe omu ku bakulembeze bwabwe Fawud eyattibwa gye buvuddeko emabega katono nga baamuta baali basajja bano Abayisirayiri ne bamukuba ekikompola n'afa kakati baba abasajja bano aba Hezbollah bakugamba nti ebimu ku bibabadde beesasuza kyekyo naku zibadde zitambudde omusajja ono afudde kakati ekyo bo kyebagamba kubanga Isirayiri okugendayo era tebeewakanya Isirayiri bye yayogedde bategeezezza Abayisirayiri abo nti ekyabalumbisizza aba Hezbollah mu ngeri efaanana nga bwe baakoze ebikompolo ebyo byonna bye baakozesezza n'ennyonyi olukulumuli kyaddiridde okuba nti babadde bagudde mu bukesi nga aba Hezbollah bateeseteese okulumba okukola obulumbaganyi ku Isirayiri akati ne babeesooka nti nedda ne babakuba kyokka tebeewakanya bagani tekyabadde kibakozesa ebyo kwesasuza kati olutalo olwo nalwo luli awo ttabi lya lutalo ng'era mu nsi waliwo n'abalowooza nti olutalo luno luyinza okukoleera ne luleetera ekyondo kya Buwarabu okumyoka ne kifuuka omuyonga kyokka jjukira tulina olutalo oluli wakati awo era olukyagenda mu maaso jjukira abasajja bano aba Hezbollah olutalo wakati wa Isirayiri n'abasajja abahamazi eri mu lwannanda lw'e Gaza lwatandika ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi gw'omwaka ogwayita kakati tugenda okuweza omwaka naye bano aba Hezbollah oluvannyuma lw'abahamazi okukola obulumbaganyi Isirayiri neddamu bo batandika nga 8 ne gye buli eno bakyawoolera ggwanga naye nga ensonga ze baawa nga baagala eggwanga lya Isirayiri limale live ku munnaabwe ono omuhamazi kakati olw'okuba n'okutuuka olwaleero abahamazi tebannaviibwako era ngenda kukubuulira nti ensonga zongedde okubanga zirinya enkandago endagaano ezibadde zisuubirwa okuteekako omukono omuyiggo gwabadde gwa nnamwabukira busa kakati olw'okuba gwabadde gwa nnamwabukira busa bano aba Hezbollah bakyeswanta kubanga babadde bakyaguumisaawo nga balowooza nti oba endagaano ezigenda mu maaso sayidi eri zinaavaamu ekintu naye mwanange kiganye kakati bw'oga nti olindirira obunkenke okweyongera mu kyondo kya Buwarabu wano naddala nga bweyongera Tel Aviv n'ebitundu ebirala mu ggwanga erya Isirayiri abaganye toyinza kubanenya kubanga tomanyi ddi lwe kigenda kujja naye ekyeraliikiriza Isirayiri kwe kubeera nti ebyenfuna yaabyo naddala nga bali wakati mu lutalo luno mwanange beeraliikirivu nti ensonga zandibeera zityo kagenderere ng'omukadde akogga ne bitadda ngulu ne bibakwata emba zombi kale nno ebyo byebiriyo wakati mu kulindirira ekiddako tukyali awo jjukira nti abasajja bano tebatambula bokka era abalabe
abali olyomi abatunulidde eggwanga lya Isirayiri obubi gye bali. Ojjukira Abahuthi nabo bwe baategeraawo ku Red Sea, ebyo byonna bikyaliyo. Kakati bwe wabanga ku Red Sea tewakyayitibwanga bwe waayitibwanga, nga olwaleero n'amakampuni g'ennyonyi gamba nti tetudda munda mu ggwanga lya Isirayiri okutuusa nga waliwo ekibadde. Tolabanga ebyentambula n'ebyenfuna ebitambulira ku ntambula biba bizzeemu omukoosi. Kati awo nkugende nti naffe oluusi bitukwatako, kuba nakubuulirako awo nti ensonga nga bwe ziri ku Red Sea zituleetera ebbeeyi y'ebintu okulinnya, kubanga eryo lyekkubo lyaffe naffe we tuyise emaali yaffe ejja eno mu Afirika n'ekibiriza n'egenda wali mu Egypt bwevaawo n'eryoka ebuna mu mawanga nga n'eryaffe mweriri. Akati bwe byeyongera bwe bityo ogenda okwesanga naffe wadde togenze kulinnya nnyonyi, wadde tolinaayo muntu wo, naye olw'okuba ng'ebintu ebiggyibwa mu mawanga ago naffe bye tukozesa, akasente k'otandika okweraliikirira oba kanaamala oba tekaamale. Kakati nno ebigambo byebyo, naye leka tutambuliraawo era nkubuulire nti ebigambo birungi si birungi. Waliwo obweraliikirivu nti bino byenkugambye eby'olutalo, amawanga n'ab'ebyokwerinda batandise okweraliikirira, binaavaamu akantu oba tugenda kutambula bwe tutyo mpaka. Kubanga omulungi ampuliriza, ebiwayi by'abantu ab'enjawulo mu mawanga gaabwe ag'enjawulo, leero katugambire ddala nti nga bakulemberwa eggwanga erya Amerika, kubanga Amerika ensonga zino naye ziri wakati. Si birungi ewaayo naddala ku mulembe guno omu Biden nga n'okulonda kugenda okutuuka gye bujjako mu maaso awo katono mu 11. Kakati oba oliawo ne boolabanga Amerika yandiyagadde okusoosowaza ensonga zino, kubanga nayo kigikwatako. Kakati obweraliikirivu we buli kwe kubeera nti abasajja ababadde mu ndagaano, endagaano ebadde ekulemberwa Abamerika okusooka, Abamisiri, Ekkata ne banywanyi baabwe, ebadde etambula nga bigenda mu maaso awo mu ggwanga erya Misiri. Kayiro kye kibuga emazeewo akabanga, naye enjuyi zombi zaayawukanye nga baabigwo. Tewaliiwo ddiiru n'emu yatuukiddwako ku kiki ekigenda okukolebwa oluvannyuma lw'okutuulira ebbanga eriweze tulyoke tuggyemu ekintu ekyawamu. Isirayiri yakutte eri, n'Abahamazi nabo ne bakumba nga badda ku luuyi olulala. Kakati munnange, ensonga ez'okuteesa ani alekera ani, bonna enjuyi zombi zeekomomye ziganye okwekkiriranya, era abakugu baga nti tebamanyi bino gye binaggwera, kubanga amampaati agali ku njuyi zombi, Isirayiri n'Abahamazi, biyinza obutatuwa mukisa kufuna mirembe olutalo luno okuggwaawo, olw'ensonga nti ebibaganye newankubadde nga abakubiriza ababadde awo abatabaganya nga Amerika y'omu ku bo, Misiri y'owokubiri, bakoze buli ekisoboka, naye ensonga eganye. Kakati ensonga ezibadde ziteesebwako abakulu bano balyoke batambule butambuzi kuutwe, kwe kulaba Isirayiri ebadde eragirwa mu ndagaano eno, ng'eragirwa ejja amagye gaayo mu bitundu ebisinga obungi munda mu ggwanga erya Palestine, awo lwe lwannanda lw'e Gaza. Naye Isirayiri neekomba kwebaza eriibwa nega nti akatundu kilomitazi 14 n'obutundutundu 5 ze miles 9, awo ng'okiibiriza luguudo lwa ttaka, nsalo ya ttaka, ogenda e Gaza ku gye bayita southern border, ate otambule Isirayiri era yensalo y'emu n'eggwanga erya Misiri. Nega nti awo kikafuuwe, waakiri endagaano katugiveemu, naye akatundu ke bayita Philadelphia korido lubuubuuto lukuuto lugenda tetuyinza kujjamu, kubanga singa tumala ne tujjawo ebyokulwanyisa byaffe n'abajaasi baffe ne tubajjawo abalwanyi, abasajja bajja kuyitira awo bafulewo avenue, tetisoboka. Kakati olw'okuba nti ekyo kye kibadde kisinzirwako okuga nti olutalo lukkakkane, emundu esiriikirire, n'abasajja bali Abahamazi bakwate abantu 119 babaweeyo abaawambibwa ku ggwanga erya Isirayiri
byonna ne bikomaawo bwe mulaba nti bwe kiganye nti wafa obuguzi tewafa mukwano mumugendeyo naffe tugenze eno naye abasinga okweraliikirira mu nsonga zino so wadde nga bazirimu wadde nga teziri waabwe Abamerika bano era njagala kubuulira nti newankubadde nga buli omu alabye nti ebintu bino biyinza obutavaamu bulungi oba tebijja kuvaamu tuyinza okusigala nga tuli mu kulwanagana okufaanana bwe kuti abasajja Abamerika n'okutuusa olwaleero bakyawolereza baga nti kino kijja kuggwa abadde musajja omukulu gwe bayita National Security Advisor Jake Sullivan ono musajja mu Amerika naye nti ensonga zino newankubadde zaafaananye bwe zityo naye Amerika tennazivaamu tugenda kukola buli ekisoboka tulabe ng'ensonga zino zongera okukwatwako naye jjukira omusajja Anthony Blinken ono ye minisita ow'ensonga z'amawanga amalala mu ggwanga erya Amerika yavaayo mu ennyindo yenkato mu kitundu ky'obuwarabu awo kubanga bye baali bateesezza ne prime minister w'eggwanga erya Isirayiri yagaana obiteeka mu nkola era ye yakirabirawo yabadde wiiki ewedde bwe yazze omulundi gwe ogw'omwenda kasookedde olutalo lutandika yakirabirawo nti tekijja kusoboka kano yazzeeyo nga nti biganye naye yaate ono Jake Sullivan akyaggumiza nti bijja kusoboka naye gwe kyoba otegeera nti endagaano kati tewali era zivuga mu kyondo kya Buwarabu.